and ask for your forgiveness. Gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'ali wamu ne mukyala we baliko ekiwandiiko kye baasoma nga beetondera eggwanga naddala ekitundu kya Buganda olw'ensobi ez'enjawulo ezikoleddwa mu bukulembeze bwe. Okwetonda kwe bangi bakukubamu ebituli nga bagamba nti yali takujje ku mutima anti tewali nsonga yonna gye yanokolayo gy'alowooza nti yali enyizizza abantu. Kati mu kusibulula abasiraamu olwaleero oluvannyuma lw'okusaala Idi ey'okusala ebisolo, jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge amusiimye okuvayo ne yeetondera eggwanga wabula n'amusaba agezeeko okutereeza ebyo by'alaba nti yasobya. Yazze mu lwatu ne yeetonda olw'ebyo bye yalabye nti si bituufu ebikoleddwa ebbanga ly'amaze ng'atukalakata okumanya nti waliwo ensobi ezikoleddwa era ensobi zikolebwa bantu. Kale ekyo munnaffe tumusiimye nnyo olw'okuba nti yasobodde okwekuba mu kifuba n'amanya nti waliwo ebitagenze bulungi. Naye mu mwoyo ogwo gwennyini gwe yakoze ogw'okwetonda tumusaba abenga agezaako nnyo okutereeza ebyo bye yalaba nti ddala yabisobya. Agamba nti singa kino akikola kijja kumuweewulako ku bukubagano bw'alina n'ab'oludda oluvuganya. Tusuubira nti mu mwoyo ogwo mwennyini ajja kugezaako okutegeeragana n'abo abamuvuganya ateekewo enteesaganya ez'omuggundu ezannamaddala babe nga batereeza ebyo bye balowooza nti tebitambula bulungi. Ono era talemye na kwogera ku bantu abavundira mu makomera olw'ebyobufuzi nti baddala kituufu yeetonda abantu abo bafune obwenkanya so n'abalwadde nga Eddie Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe bakkirizibwe okufuna obujjanjabi. Ndowooza nti mu mwoyo gwe gumu era ajja kulagira bonna abasibe abeetaaga obujjanjabi nga Eddie Mutwe baweebwe obujjanjabi. Tetugamba nti bagibweko emisango naye babeere mu kaguli nga balamu era bonna babe nga bafuna obujjanjabi. Omulangira era atendereza pulezidenti nti nga bw'ali Kamalabyonna wa Uganda alina obuvunaanyizibwa okwongera okunyweza obutebenkevu naddala mu kaseera kano ng'ebitongole by'okwerinda byayiga n'okwerwanyisa nga byo byennyini. Tulowooza nti alina obuvunaanyizibwa bungi nnyo ku nsonga eyo kubanga omwaka guno emirundi ebiri tulabye bamukwata mmundu nga bakubagana. Ab'amagye ne poliisi baakubagana endejje, ab'amawulire bano baatulaga ebifaananyi. Naye nga tulowooza nti buli omu abeere mu kkatala lye aleme kuyingira lya mulala. Neewakiso era awawaddewo okulwanagana kwe kumu kye tulowooza nti kiteeka bannayuganda ku bunkenke ekiteetaagisa. Ku nsonga y'akalulu akabindabinda asabye abantu bonna naddala abavubuka okusooka kwa byonna obutenyigira mu nsonga za butabanguko mu ggwanga okwenyigira mu nteekateeka ez'okulonda n'okwekenneenya obulungi abo be bagenda okulonda. Tusaba abantu baffe timutunuulire bonna abeesimbyewo mubeetegereze mulabe ebisaanyizo byabwe mulabe nti bye bayimiriddeko bye mwagala bibe nga bituukibwako mu ggwanga lyaffe Uganda. Era nga tubasaba naddala abavubuka temukuume emirembe mukuume empisa temwenyigira mu bikolwa byonna biyinza kuleeta butabanguko wabula muwagire gwe mwagala era ensi yaffe etambule mu mirembe. Wabula agamba nti bwe basaba abavubuka okukuuma emirembe n'abakuumaddembe bennyini nabo balina okukuuma emirembe. Mukuume amateeka mukuume empisa muleme kutulugunya bannayuganda muleme bakuba muleme kuteekawo mbeera ya bunkenke erimu okutiisatiisa okulonda kya bulijjo tewali nsonga lwaki kiteeka bannayuganda ku bunkenke. Ekyaliwo ekawempe kyatumala tusaba kireme kuddamu era okulonda kujje nga kuggwe mu mirembe. Abamu ku basisinkanye n'omulangira basiimye okukangula ku ddoboozi ku bantu abassibwa olw'ebyobufuzi ne basaba omukulembeze abeeko kyakola. Muzze emirundi mingi nga mulaba bulabirawo akalulu wabaawo okwekuba okuyiwa omusaayi bibira mu kamifu k'NRM ne mu kalulu akawamu ebikolwa ebyo tuzze tukola ki tubiraba. Tulina obweraliikirivu nti buli kalulu katuuka batandika okuwamba abantu baffe. Nze nakawa waliwo omwana gwe bawambye ewiiki ego Zaidi Muhammad mwana avuga pikipiki. Tusobola kuteeka muzannyo nga gw'olina ebisanvu nga gw'olina bijooka nga gwe olina zi master ate n'ogezaako kulaba nga ate oli tomukkiriza namuwa kaadi zino ndala. So batukkirize tubeere ku fair ground.
Idi yakuzidde olunaku olwaleero y'ey'okusala ebisolo nga bajjukirwa ekikola kya jjajja w'abakkiriza Ibrahimu bwe yali asazeewo okusaddaaka mutabani we Isaac wabula n'asalamu ebisolo ku biragiro by'omutonzi. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.